kyokka kusimulira nosasula amazzi nokola biki nosasula fees no olwaleero kati ko government twasoma twasofuna okusomosobola okusoma obupande nemugandi byavuddeyo katuli ku GPS global positioning system yekulaga gyolaga sikyali byakusoma buguma kati Ssemujju bajja kuzakibano ekibadde kintandikidde eri ntuuka nti obuzibu nze wenyine yasoma okuwandika mawulire g'empapula empapula zigenda ziggwawo tulina kuddayo kola training mpya kati gavumenti kwe kuleeta kalikulamu empya okuteekateeka aba naye ng'egamba nti eno ffe gye twasomerako abamirambo twasomanga kuyita bibuuzo kati ereese baana kuyiga kukola mirimu gavumenti kyegamba naye mu palamenti ekibuuzo kibaddemu wiiki eno kyabuuza omubaka we Kasese naibu Muyindo Haro ng'agamba nti abaana bali mu senior 4 kati bano bakoze ebibuuzo bajaganya kalikulamu evaawo fukikungu wakati bajaganya nti abaana bali mu senior 4 kati saawa zino nange nyinamu omutabani nti gavumenti ebakoledde enteekateeka ya biki bagenda okusoma nga bayingidde senior ey'okutaano babagamba nti mutandiko okusaba bye munaasoma ku university naye nga ate musabira mu nsoma nkadde kati tukimazeeko almost ennaku 2 wiiki nama mu parliament in fact teyabuuziza ekibuuzo ng'agamba nti lwaki mukozesa abaana baffe nge experiment kyekintu kyokozesa ogezesa nali n'omukyala we Karamugiyo nga mukambuyira nga oba muli bubeezi bwa mutima mubi nga bo mwe baamala okusoma nga baffe bwe mufudde ab'okugezesa tekirina abo kubuusabuusa mmedi olwaleero abaana abasoma balina okuyiga in fact simanyi wa Uganda kyesomesa abaana omanyi kyangu omuntu okuga nti kalikulamu mpya naye nga ate nayo nkadde naye ye ng'aga nti ate ye aleese empya naye ng'aleese enkadde n'agyozaako gabanga omupya lwe nga luddugala n'alwozaako n'alugolola n'aga nti nkuwadde lupya nkyalina okutyanyala kuddamu kubuuza abali mu zikalikulamu gaye nti nze nasoma mawulire ga mpapula olwaleero zigenda empapula zikulozinga mu nsi yonna kabeere Bungereza kababeerewa kabeere mu America kuba abantu kati amawulire bagafunira ku simu nga beebasinga bogaye nti sente transaction zibeera waka n'emirimu emirala wali mukanzi ova kusala subuhi kansasule kanzigyeko sente nsasula abantu abakozi kati abaana basoma olwaleero naffe ndwafulanga ebirango kati abantu balina WhatsApp group beebikira n'inyomba wanakuza nyongeza omusaala abanga musebo tunakujjawa abantu tabakyaleeta birango bali ku WhatsApp wakazi gwe batumanga Masaka nabanga mwangu agajja jasi yafudde duko twali kirenga ku radio Uganda wikira ab'Embale wikira ab'Butambala wikira abawa naye kati omuntu aba afa wali nga wategedde bamulina aba akyaliko kakubanga abanamubika bategese essimu olukutuka bwacwa mwanga ndigundi akutusa edde bagano nabika fulumye eggaali namulimu munene kati otugenda awo kituufu gavumenti okukyusa abantu bye basoma kyali badde kituufu naye ebyembi bannaffe abatukulembeddemu okukyusa ate bo batambula kasoobo nnyo vudde ojjukirako emabegaka bwe twasatira nga nti kosi z'emakerezo nazona ziri expires okusoma buli omu kyasomye ekiina kimuyamba naye okwetegekera embeera eriwo kikulu nze medi okuwangalya mulembe ogutali gugwo mbeera wakane nemu okuteekako TV nempita tamima wa P3 P4 yamanyi ebyokunyiga yamanyi biki kati katebereza nze ku myaka 5 naye ate Museveni ow'ekinaana myaka 5 TV yange zinagigula n'engisibawo wali eyange nzesa ekifaananyi kali gulimu nesimanyi wakunyiga kati ensoma abaana guno mulembe gwange kati oli mulala kati atebereza Museveni ow'ekinaana yalina okunyiga remote ezitambuza eggwanga naye yamanyiranga kali ke banyolanga obunyozi ku TV edera okujja gavumenti nga olina kukwata radio Uganda kati ebyaggwawo byaddibyebatennagwanga abantu bategera gavumenti bagitwala so ekizibu kye tulina nga tuyozayoza basomyi saagala bamala mu maanyi naye mbakubira tooki naye kati ekizibu ekyo Uganda kyeyolekedde retract ku ssomero eryo lyatandikamu
so bino ebyokukyamuukira tibaliwo abafunye ennyingi eyo gye tuba tutwala tekijja kukola tekinnakola kyova olabona gavumenti bali mu kugezesa kati buli kimu bw'otakyetegekera okusoma kisooka nti kugenda kufuuka nga kwakukyuka dakiika buli lunaku ensi buli lunaku abayiiya bakeera kuyiiya bipya nogako nate nsoma Saudi Arabia eri mu kukola smart city robot zigenda okukola ngayo emirimu zimutuma zigende zibaleetera kino zikole ki nze natandika mawulire nali okutambula mu 2022 nali Norway neneewuunya nnyo nga n'akatawuni ekyalo ekisembayo nga kyazanga eyo gye banzaala tebakyatambula na mugugu gwa ssente omukyali yali atusomesa yakutwala abayizi naye nga yina nakakaadi twala okulya ekyemisana netula nekaadi netuvaayo kati si kusoma busomi bwokka naye nekwetegekebwa nga lina okyandika okwetegeka olwa twavaayo ne basewunga nga tugenzeeyo Sydney ne Australia ne basewunga nga hoteri mutusula tebagala sente za mpafula mwatadde mu nsawo ezinasasula hoteri egyokonkona nga bagamba nti akaadi twagala sente za mpafula bali ozitya butiyova abavuddewo tibakyayitibwana seefu yakupakira mu sente oli ali mwena okugenda okweyamba alinda sente tebamubbako sente za hoteri kati ebyo tulina okubyetegekera enteekateeka eryetya teriiwo ennaku ezi tuli ku ekyo tubabuuza nti mwatugana tukutte wano abaana bagenda okukola senior form bateeseteese tutya twamaliriza nga minisita kubanga ekizibu kye twafuna ekira Museveni yadde yamukyala namukonomolako obwa minisita mu ngeri ya mukwano omukyala talina budde kati wano owekitiibwa Jesse Muyungu baatuma kati bwe yatumye kadduki gwe nalabye ejjo nanga nti kangende neebuuza enkomi balina ate okumubuuza adda wiiki ejja ensonga eyalibadde eweddemu kuba minisita nga tosobola kunnyonnyola omuntu ng'akubuuziza saawa eyo kateebereza headmaster n'amasomero bugenda bebajaganya ng'oli muzadde okongolera omuganda ekiddako ki nga minisita mulamba wa gavumenti asobola okuyingira mu paalamenti nanga nti mumpe omwaka ddina ngende neebuuza